okutanula sabbiiti ewedde eyali omubaka wa Butambala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Muhammad Mwanga Kivumbi eyali ayimbuddwa ku kakalu ka kkooti eggulo limu yaddamu n'akwatibwa abakuumaddembe mu bitundu by'Empigi bwe yali mu ddene ng'ava e Butambala okudda e Kampala era ng'okuva olwo ab'eŋŋanda ne bannamateeka be tebamanyi waali wadde ekitongole kyonna okulaga nti kyekimulina. Kati ensonga eno olwaleero etuuse mu Paalamenti era nga wakati mu lutuula lwayo akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi alaze obwennyamivu ku byaliwo n'ebigenda mu maaso byonna okutwaliza awamu. Where is the Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi? Number 2, is this the new normal? Because it's important that we know. Is this the new normal of how government will, they call it arrest? We call it an abduction because, Mr. Speaker, the law stipulates what an arrest is in Article 23 of our country's constitution. The Attorney General is here. Ssenyonyi era abuuziza gavumenti okumanya obanga enkola y'engeri ng'eno Mwanga Kivumbi gye yakwatibwamu ye yasikidde enkola enkadde ebaddewo mu kukwata abateeberezebwa okuzza emisango. Who determines that what he said was illegal? I thought it's a court of law. Who gets to determine that? Let's even imagine, Mr. Speaker, for argument's sake, that he said anything that is ultra-vires. Who determines that? I thought it's a court of law. We hope that tomorrow we'll get feedback on where he is. But my second question, and that's why the learned Attorney General is here, was for the country to be guided. Is this the new normal? Because that doesn't have to wait until tomorrow. Because the constitution is succinctly clear. Wabula omumyuka wa Ssaabaminisita owookubiri Dr. Crispus Kiyonga mu kwanukula ategeezezza nga bw'agenda okujja na alipoota olunaku olw'enkya ekwata ku nsonga eno. I have heard him clearly, but for me also to be able to give you a fitting answer, I request that I return tomorrow and give you a fitting answer. Ate ye Ssaabawuliriza wa gavumenti Sam Mayanja yasomedde Paalamenti amateeka nga bwe galambikibwa ssemateeka. A person arrested, restricted or detained shall be informed immediately in a language that the person understands of the reason of the arrest, restriction or detention, of his or her right to a lawyer of his or her choice. Mr. Speaker, I don't have the facts of the arrest or alleged arrest. All I know is that we are under a constitutional dispensation. Ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo bavumiridde n'eyisa y'abakuumaddembe mu nsonga eno. Oba mu kkooti oyo kitegeeza yakoze wabweru w'amateeka. Ye statement Attorney General gy'awadde kyetegeeza. So kati tulinze okulaba aleeta Mwanga Kivumbi. Oyo amateeka ge galina okukwata kubanga ye yamenya amaki? Eyamenya amateeka. Mwanga Kivumbi ne bw'aba bye yayogedde bimenya amateeka yenna amulina si yalina obuyinza obuditamininga biki ebiri mu mateeka n'ebitali mu mateeka. Kakati akawaayira 29 kali mu constitution yaffe kanaakola ddi amakulu era tumanye ddi nti bye tugenda okwogera bigenda kubanyiiza era twagala tutegeere nti ddi omuntu lwateekeddwa okwogera n'abanga ayogeredde mu layini eyo bye mwetaaga kinyigiriza era kiruma naye twagala okubategeeza buli we tulaba eggwanga nga likkirira ndabye baminisita wano nga babuuza ebibuuzo kuba Honorable Mwanga Kivumbi gyali ekyamazima nga nabo ansa twagala okwongera okuvumirira kino tetukivumirira Honorable Mwanga Kivumbi yekka kubanga bannayuganda bangi abamu babuliddwa bakyabuze waliwo abaatwalibwa bwe batyo emyaka 6 emabega bakyabuze 19 betukya era bwetyo bweri Lopo abuuza is it the new normal njagala kuyamba Attorney General mugamba ndi bannayuganda bali used kati nti omuntu waabwe bamuwamba ne bagenda ne bamutulugunya ne bamukolako ebikolobero byonna ne bamukuba ebifaananyi abamukuba ebifaananyi ne bajja ne beewaana. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindi. Ebyo nga biri bityo bo bannamateeka balambuludde ku nteekateeka